bwoba kati wawasa serebu nganze waliwo byoyina okugumira abakyala ekyo mukitegeere nti owasa omukungu nga tabeera wali ku international ki duty ebyo ebikazi ebyo ebikulu oba onaabyagala tegeera nti ogenda kuwoza engoye Granade ekimuleetedde obuzibu ayagala kuba musajja wakati nga ye mukazi abawala bato baagala kafe java ze nice cream nga bibyo biwedde bo baagala keya olina okisalirako apple nojjanga bwozirya ebyo ebikazi byetaaga n'obitwalako mu swimming pool tovola bange ebyo ebikazi ebikulu ebisamba extra time kikuteekawo wuwaakyo wofuluma nga asukaali akikubira sex wabyo last sironga oyina okubanga oyina amaanyi obeera mu gym but Granade olw'okuba nti oba kasete kati nyoba bambi ali desperate kati ate yakyeguya the art of loving old women is one they need the care you must not that you are the woman ebyo bikazi ebikulu obeera ewaka toyambala kati Granade Kiliza you are the woman otulo ofumbe osetolinge tebiva mu motoka bwe kiva mu motoka oyina okisitula mpaka mu buliri oyina okubeera n'ebintu byo toze kulambula business people don't move for fun gwe ndagaayo eyabadde naye ffe twabadde ku birthday ya General Muhoozi tutudde ku bifo why do you think they invite us lwaki simanyi lwaki nti sima abadde ntudde wali mabega nganze ntudde mu maaso simaye kutudde mabega yes that boy must do three things ebiyinza omuyamba coming to reality inti kakati nagende Bulaaya nina emyaka 45 what should I do now because sete bezikubula Bulaaya myaka 2 kite president yaddaka ajja gobayo ba Africans nga Trump be yali atandise Abanauganda badde babeere Ukraine baliwa they are back here Bungereza egamba kutwala abantu Rwanda bannange abatulaba mbalamusizza nnyo yagala tutandikirewo ndi wano ne mukulu wange Faruku mwe balegoberera mukutu gwaffe n'abatuwa obulango bakama baffe nammwe mweyongere eyo mukutu guno tugu improve bambe esimu yo yayatise esimu yange eno ya beeyi baginzigira mu America tebadde tenaweza na mwezi omukazi yajasi bajasiza abakazi balina ekyejoze sikiraba kiki ekyayasize esimu yo esimu yo jasa like any other couple omanyi bambuza Tamale lwaki ebintu ebyo byogerako myamwe celebrity whatever happens to me the world needs to do what to know because if I don't clear the air some opportunistic people basobola okukozesa ogoki ogwo omukisa ate okunjogerako ebitali iki bituufu so like any other marriage ey'abaana abato okay ebyo bibaamu n'eby'abantu abakulu fights are normal conflicts are normal but what is not normal kati the genesis of all this nagenda ku party ya General Muhoozi omanyi I was one of the people who were invited yes natula mu VIP watula mu VIP manya abantu bayinza okulowooza ne bagati twali eri mu bakirolo General Muhoozi atumanyi by name Kisegeera ne bwe nalwala yansindikira sente is a good friend of ndozo kimanyi is a good friend of my father ndoza ne wakera wasanga wa majagaliwo yes kakati n'olwekyo some of us tetwesiba bwesibi ku bantu ng'abantu abantu balina class gye baagala otuteekamu ate gye tutalimu ti abo beesiba ku General Muhoozi amanyi by name so waliwo ebiwala byali binyirira ebinyarwanda bye baleeta ku party eyo ngeri kati esalo gye baagiggula nga binyirira naye baba kyo kyembeebaza ku mukolo yali mu project y'abawo ebirala byonna byandiganye kale ebirala byonna naye abakazi Faruku mu lockdown ekibadde kibula mu ggwanga lino be bakazi kubanga ensalo baali bagiggala naye Faruku abantu abakola okuleeta abawala abawala nga batama bere masongofu bannaye nga bava ndoza byebirabo his excellence Kagame alabika bye yasindika Allahumma abakulu kati mukazi wakulaba n'abaana bano abakulu ku mukolo ogwo bonna baali batudde bati okakasa lwaba babyambaza patula ne dress code sibanyani yagironda abala bayina obo patula bwe bambala obo bakwata bwe buti we bikuyitako biddako kakati ekimu ku Nyarwanda kyenali nakyo nga bwomanyi navayo n'amanamba mangi ag'abakulu abaana b'abakulu ne kati doza bwe yategeerera kyokukwasa essimu eno
kati mune kiba kyenku mukazi wo wagenda naye sitambula na bakazi bampa obutwa ffenna tufe asigalaka sitambula na mukazi otyo yes kati ndi ku mukolo kati kamera bwe zaakwata ndaba nga nina ekinyarwanda kyenjogera nakyo kinene bwekiti kisafa tumanyagane kwa gwali mukolera gwa kumanyagana nga bwomanyi nti bwoba ogenze abakyalakyala abo mulina okumanyagana te munango ovaawa biki kati nzireeka teyaliiwo naye kati ekinyarwanda ndoza kati bwe yayingira bwati kiri ekinyarwanda ne kinkubira ne kigamba junior sweetheart otuuse bulungi empimwe zaatandikira Faruku bakubanze nze just bait abakazi bakuba because president Museveni alese women emancipation abasajja abategera tukuba bakazi we understand them women are like that omuleka nakola buli kimu so yankubanga mutunulidde kati nze tekenokola ati omulamba kati nwane n'omukyala era nakwata bukwa sime nga nkubira osi waggulawo nga mpereza police sigere nga kakana nenga mazo kuba babiri ne muganda ene mulamuwe anti aina kiganda kienza bakyala mbagamba bwobanga oli mu bufumba tetuleta muganda aina kiramu kye bwentuko okunaba tekye kiteeka ya amazzi kaka kibadde wangaawo so kiramu kye kinyirira kiramu kyange naye yegatta bakubira ki kati ono ye jali yankuba lwa busungu lwono lwa munyarwanda gwenina oyo mukyala wange tasha kati yakiramu kye nakyo kireka kirina obusungu bwakyo omanyi nawe bijja bize kubba basajja kati kwa neewunya ate obusungu mulamu gyabujja ate okwegatta ne muganda be bankube so bankuba bubi nnyo kati kwe kumenya essimu yange eno empya n'ebisago mbadde na bingi mbadde seewulira bulungi ennaku zino bankuba nnyo ku mutwe but they were women bacha kati bali ruddawa ennyumba wanobye kati you see nanobye tukirize ekintu kimu bwemba nkwagala ate tugattako kunkuba osegera ebintu byagamba mbu ndi mwenzi zerizoniziza kale zirimu amakulu ndi mwenzi Semuwabudde mbunsula mabaala nkomawo saawa ki munkomawo bukya byonna byayogera bituufu naye si bwe budde bw'okudisikasinga ebintu nga bino kati segera kati yandopa luliye wa maama wange nze n'ebintu bino eby'obufumbo mpulira bintamye kasha si mubi era mba muwaayiriza mukyala wange mwagala naye ekizibu ensonga zaawa Tamale bankwana nyamwandisaamu okitegera bw'oba kati wawasa serebu nga nze waliwo by'olina okugumira kyobula nga saagala kutambula naye ajja kunyiiga amwandisaamu I have a good job I have a name ndi muto I'm educated what do you expect kati n'olwekyo ye bambi teyamanya nti yalowooza yawasa junior ayina image endala mwatambulira okitegedde abakyala ekyo mukitegeere nti owasa omukungu nga tabeera waali ku international duty ne tekitegeeza nti abatakwagala obudde bwe muwa butono because ze bwenzire wakamba mu bintu byange bya ttaka kubikula oba okyali bakukubira junior ettaka balibbye osegera kasi ng'ate ofuluma obuliri ng'omugamba kanzije mala okututuna mu mpapula zino mukyalo ono omujjawa namujja mu bbaala naye by God's grace ffenna nga tuli banneyiba naye mbeereddewo kuba kati nyirira ke ebintu byonna eby'omu kisenge abimanyi sina naye obudde kwa n'ekira kyeraga oba sina maanyi ga kisajja like mbusi kuba 9 mbunkoma mu ddakiika 4 mutono mugamba nkooyi neera waliwo wensamba 9 naye mba muwaayiriza byonna eby'omu kisenge abimanyi anfaako ambeereddewo but she has failed to understand that junior I'm handsome I have a good job balina okunkwana yes kati ali luddawa yazze waabwe oba amulekedde ennyumba nagimulekedde era ndi willing okusigala nga muwa buli kimu because my mother amwagala nnyo yandoopadde wa maama era maama yampita recently tindi mwenzi
Kwa watata tasola gende kwa hivyo tata ntisola bimuga Tamale mwezi kati yecho agomawulide tata ngemondo tanajiza kugombolola atenze njize kugombolola sotoiza muga Tamale mwezi hivyo bintu bya bitambulira mu Masai bintu bya Masai enyumba yes najimulekedde wakati tukusangawa sinafuna bulungi address naye nga nja kufuna yes ndi wa mulala kangira mpumulira kawo abere mu nyumba nja musasulira buli kimu kyayagala but right now asooka ndeke mtoyinza kunkuba bwotyo nomeza obumonde nze tekinokulati weggwanga eddamba kiwa polisi yabadde ejja mukwata ye tamanyi nti akuba mukungu wa gavumenti kuba abakazi kye bakusoberera she doesn't know that she can be arrested okuba mukungu wa gavumenti Junior ojja kunzitirawo gavumenti efiirwe okitegera kati ebyo bibakazi bye batta abasajja so my wife should understand you got married to Junior who is a celebrity mnalabye kwanika ati nga bagamba wabadde drunk anti nabo mbeera nabo mu bbaala kwabo bonna gwe bamanyira anti nguno abo bonna banikati tubeera nabo mu being a drunkard is not something mbo it's bad. Yes, I take beer in my private life. So take actually menye mu constitution. Just they misuse Junior words. Olaka walito natuka kuwasa. That can be right. Miaka 25. Yes, I'm still young. Kyogera nacho kituufu. Ekindetedde obuzibu bakazi. Waliwo omukazi ajjanga anyirira kati ng'ebiwala ebyali ku basi ze yajje n'omuwozi mutuufu naawe n'okituluna munoga ng'ekiwala kitunuza kisa. N'okikala naye muwala gw'obadde obeera wa? Amabeere mato kwekabanga gw'olina omwagala ewaka naye nga oyagala to find out omuwala ono abadde abeera wa? Okitegeera it happens. You want to find out. Tekitegeeza ati olimba mu mukyai but investigative journalism noga ekiwala kino kibeera wa? Can you give me your number? Okitegeera naye nga oweewako omwagala naye nga so kati kyekiddako ekiddako wamwesonyi obayo ngamba kimayo ogenda muwacha kimayo mutwala mu mikolo kakati ekituufu kiri nti nja muwasa naye let us live in harmony abeere waabeera nange nfune walala wembeera era ngenda kufunawo I've already got another apartment, a big one. Nze jenga mulabe yeah, she's still my wife unless she changes her mind, but she must now understand that Junior is handsome. Junior ine omulimo omulungi abakazi bamwettanira era singa abakazi wamasibe banneesibako beyandikubye ne kati nze ankubira ki sina musango kisegera kati agenda nyononere face ankubye kufuru anyigira masuka. So let us iron out, not beating one another. Yakubye kufuru. Yes. Ostegedde. Ajja kutwa omukungu wa government nga alimbya kusaga bamusibe emyaka. Mwana ulira mbu ate ne muganda woyo gwe yaleeta. Anti ne muganda nego yaleeta. Agenda na nyambalira bumini. Kekiri ewange ne mugamba ne mukyala wa. Okuleeta nga muganda we wakanga muwala nga muto olowooza ki. Naye andekamu mu nnyumba n'agenda mu mabaala. Namuga omuwala oyo ave wano. Osegedde. Kakati n'olwekyo all in all kye tugenda okukola abeeremu mu nnyumba nange nfuna wembeera as the situation cools down. Okay, ebintu byate bifaanana n'ebya Granade. Granade yagala nnyo abakazi abakadde. Guno gwakubiri. Ne kankubuulire. Granade namulabye. Granade problem ate. Kuba muza abavubuka. Marriage teba tetunnagiyingira. Emyaka gyaffe tegiwasa. Ebya Granade wabira. Ebirabirabye. Ekikazi kikyamwagala wadde kyamugobye. Naye yakyamukasukira ebintu ebweru. Nenze tebabinkasukidde. Tegeza Granade. Nze yanobye. Abakazi abadamuteeka. Abakazi nze kankubulire. Abakazi naku zino balina ssente. Emirembe gy'abasajja okuwa abakazi gyaggwawo. Nze gano gonna masati genyambala bakazi. Omuntu akulaba nga oli ku media naga Junior emimwajo gindabikira bulungi kati waliwo omukyala ali mu America yeseparatinga ne bawe lwa mimwaja. Abeera amuwanira akaana ako nenkakwatako. Akaana ako nenkakwatekera mpereza $200 buli mwezi. Mbu Junior nyumirwa nnyo emimwajo. Women ya women. Abacha omukyala nga yakwagadde. Kati za basati genina bakazi. So Granade. Kakali Granade must do two things.
ebyo ebikazi ebyo ebikulu oba onaabyagala tegeera nti ogenda kuwoza engoye. Granade ekimuleetedde obuzibu ayagala kuba musajja wakati nga ye mukazi. You can't have both. Kyekimuleetedde obuzibu. Accept you a woman. Abasajja bangi basajja mu makubo bambala amasuuti naye baddayo wakati balina kye boogera. Kati you can't have two statuses. Kyekireetedde muganda wange Granade. Those mature women, they have failed to get abasajja be bali nabyo mu myaka because baagala be bafuga. Kati nange kyekiri ewange mukyala wange ayagala kunfuga beere waka togenda mu bbaala. We are young. Kati ba Granade abo status gye balimu vis-a-vis those old women who wants to have impact on you. Akubugaane akufuge. Kati ye Granade atayagala kukikyusa ayagala okufuga lwebuzibu. The moment omwa assuminga role italiye in marriages ez'abakazi abakulu. Lwaki bakazi bakulu? Baba malamu masavu. Omanyi kati ebyo ebikazi bigenda ne bituuke. Kati Shiba emyaka gy'aliko she's a veteran. Atuuka ekiseera Shiba ku myaka kati gy'aliko yeetaaga kavubuka kato akayina ku maanyi. Ebyo ebikazi byagala nnyo genda mu majimu. Kati bw'afuna ka Granade nga kasobola omukozesa exercise wakatavaawo. Omanyi ebibalamu abakazi bitono. Kati ebyo ebikazi bibeera n'amasavu. Granade anti wakiranga kimuweese. Namulaba Granade nga bye baagala babakazi. N'omusitula babeera basava bazibu. Oyina omusitula bwoti ne mukola exercise ne mwerolinga mu lujja. Bakazi abakulu bye baagala. Abawala bato baagala cafe javas and ice cream. Nja bibyo biwete. Abakazi abakulu bo baagala keya. Oyina okisitula nga Granade bwakisitula bwati n'akibamba waggulu nekidda bannange ebikazi ebyo era oba tolina maanyi tobyagala. Kyovalange ebyo ebikazi ebikulu oyina okugenda mu gym bisasula gym because byo bw'otuuka mu buliri ate byokola n'omuwala omuto si byobikola amaanyi gaba mangi. Era abawala abasajja bonna abaana abato abalina abakazi abakulu tosobola mwagalira myaka ena. Amanyi obanga ali mu obanga yetise olusozi gambalagala ne buno obutototo buno obuwala obutototo. Kati Granade kyaliko nkimanyi oyina okukipinga omubiri. Wali okibaddemuko bwe nayagalya Donizero oyina okukipinga omubiri. Ze Donizero yali ansasulidde gym naye nga ebyoma sibisobola. Ne mugamba Donizero tojja kunzitira mu gym ekyuma kinkuba olubirizi. Their sex lasts longer. Anti ba veterani. Buli komukola jjukira ex we biba n'abasajja nga 7 gye biyise. Kati oyina okubanga oyina obukodyo obupya oyina okisalirako apo nojjanga bwozirya. So it is very challenging. Oyina obba n'obukodyo. Nkubuulira. Nkubuulira Faru. Abantu bannyonyi. Fete mutwe pankirako. Nze nkimanyi. Ebyo ebikazi ate kyekyanga lumu. Kati oyina okisalirako apo nojjanga bwozirya. Ne kati buno obuwala obuto bambi bo bwagala byamangu. Mwogera muli mulogi oyina okagulyeko kagirye. N'ebirya ebikazi ebikulu okisalirako apo butungulu karoti n'okiteeka ku minoozi zya mpaka bw'otuuka wansi. Kale obufumbo bwo buzibu. Kati Granade akola ki? Kati Granade kyayina okukola bwe tuba tunyana nimanyi nti obukodyo abuyize. Ebya gym byabikoze. Ayina ekifuba kwebikazi ebyagala nnyo gym. Yagikubye Granade n'ekyatanaba ku masteringa kyekimbuze. Okuba situla abasitula ebyo ebikazi byetaaga n'obitwalako mu swimming pool. Okitegeera life eyo omuwala omuto y'okumukwata n'omutwala ekalangala ne musula mu hoteli ennaku 2 nga bw'alya chips and chicken ogugwe guba guwedde. But you have to go an extra mile. Omukulu tomutwala obutwazi. Ate omuleka bulesibwa otyo. Oyina omubeeza campfire ne muyingirayo ekibira ne mubeera campfire saawa 6 gwa kiro. Muli mu campfire. Abakazi abo bamenya ne balina sente. Kyova nga wekifuna akitegeera tekimuta. Ekyo kikazi kyategeera Granade tekikuta. Era nze abawala abatombeera aliikirira nti abakyala abo abayira bannaabwe asidi bakyala bakulu nti bambi
omuwala omutaase tolinga mangu nakkiriza nti relationship eno ensaze but I'm still young but yo omukulu aba desperate agamba junior ndi muddamu kumujjawa because gwakimanyi oli muto naye emyaka gye gikoze eki kati bwe bulabe Shiba bwayingira nti Shiba agenda kutuuka Shiba will settle with a boy of 22 years nga yayinaana bwe bulabe bw'abakazi abakulu Shiba byagendamu yes anti alemeddwa okufuna ow'emyaka gye kati omanyidde yayazi woofunira owuwo love eriko time kati waliwo kye bayita nti osamba oba osamba extra time omukazi asamba extra time bebiri byenkunyumiza abeera desperate kyovulaba authority aba akubuganya olagawa ani akubira okitegedde ebbuba alimu extra time Shiba jadda ajja kusamba extra time obeera mu ntalo omusajja oba omufu kyovola bange ebyo ebikazi ebikulu ebisamba extra time kikuteekawo wuwaakyo wofuluma nga asukaali akikubira yes naye marriage eyo nzibu nnyera ye kati Granade ya agisoba ati emyaka gya Granade gyejo gy'emyaka gyaffe sex wabyo last sironga oyina okubanga oyina amaanyi obeera mu gym okisitule mu bbanga bwe kidda bw'okisitula mu bbanga oyina okisitula bwoti tebyagala nnyo wansi abaana bato baagala nnyo kiryo oyina kisitula nga bw'olya apple abo nabo balya zaabwe kati kuba audio zaafulumye ng'ekikazi kikaaye no mu audio ezo as a psychologist kikyamwagala ekikazi kikyamwagala lwako Granade naye ali so desperate yandi kiwaddemu time naye Granade tasobola kiwa time omuntu yenna mulaavu we mukyawagana muweemu time kijja kujjukira by'okikola kidde but Granade olw'okuba nti oba akaseete kati nyoba bambi ali desperate kati ate yakyeguya Granade singa yajjeko n'amasimu n'asirikamu ewiiki baby I still love you ebyo tebabyogera nga mutabuse kati ze sobola okubira Tasha ne mugati nti I still love you naawe oguguba n'onobako yandi badde afunako ogomanga wiiki emu kubanga kati ebyo ebikazi ebikulu tekiyinza kusula mu buliri nnaku 3 ne bwe kifuna oli era kijjukira nti gundi yansalirangako apo yanazanga mu baasiruumu yansitulanga ne tukola physical naye kati tokyabikola ki takyaliwo bidda Granade wange akola eki lwaki tafunye experience kwabo byonna abakazi babadde nabo abo abakulukulu the art of loving all the women is one. They need the care. You must know that you are the woman. Ate ewakobera mu sooti. Ebyo bikazi ebikulu obeera ewaka toyambala. Ante sex abeera mu kinaabiro ku dining table. Tebikukkiriza kwambala. Obeera mu short na vest. Era bw'otegerera nti omuvubuka ayagala ekikazi ekikulu ebiseera ebisinga babeera mu short na vest. Aleka kulimba. Ositegeera. Ana Junior gwe myoyogera kuba alike wadonizera. Ate nkubuulidde byesekese waabyo tajja kiro n'emisana mubanga nkoko saawemu tebakola ku 10 ati biba ne ssente biba byakola dda bibadde obudde buno obwala obuto bwe bwina sex ow'omujjira n'ow'ekiro because bubeera bukola kava ku mulimu essaawa 12 kakoye kalinga nkoko nseera biri ebikazi kiina sente zakyo akawunti so okola sikizi gobo obo yagala kutegira byagenda ku speaker apartment olaba abavubuka batabayingira lodge ku speaker ebyadda ku mahoteli ojja kutya bavubuka bati bifuba bibali biti ninga fulumye n'ebikazi ati bibeera binene ko ino kisitula bwoti zabya bikazi munaba abavubuka nabo balya sente zaabwe naye mulowooza bya so ebimu ku bino gundi donizera yabi ndeka Faruko yali ankutudde omugongo ndeka okaddiwo oli muto kogwe kodde ku Tasha bwange mwagala nnyo naye alina okutegeera Junior mwe celebrity Granade akola ki so Granade muganda wange akola ekintu kimu
gwaddamu okufuna atizanya akazannyo kamu akkirize nti ye mukazi ewaka. Ebyo ebikazi tebabinyiizanyiiza, biba ne sukaali, biba ne puleesha, byetamwa mangu. Kati Granade Kiliza, you are the woman, otulo ofumbe osetolinge. Secondly, akoloba obukodyo bwe mugambye asibe mu short afunika short akampi neka vest yetaayiza omwo. Kyagala nnyo kulaba nga weetaaya toyambala boxer kikulabire ddala nti weetaaya anakola di music kati ate music amwagaza ki zaafuna mu music mmeka visa vine bine ebikazi bye singa badde afuna sete music yandibaddeewo ebyo ebikazi kwa ekikazi wamulaba nga akisitula era aze bwe nalaba video nga Granade aside nemanya nti student wanga obukodyo yabuyiga tebiva mu motoka bwe kiva mu motoka olina okisitula mpaka mu buliri ate n'okikuba kiisi n'odda mu ddiiro n'okireetera ku juice n'okiwa ne kikkakkana amasimu ne mugateeka mu silent gwafumba tibe mu short buli saawa agule apple akisalirengako apple bibyagala nnyo akikozesenga ddwire ewaka kireme gendanga mu gym abeera available tebyagala mundi mu studio ku kivulu kasito otandika ebyo halo Junior where are you gwe tandika mbundi ku mulimo tebubyagala bambi era Granade simuyambye omuyambye naga masimu agaliza anjigireko Granade omwagaliza yes mukwano gwange sanga nyewa Ebrands mukwano gwange Granade neno mugatwatula babiri ne mugane Granade ebikazi byositula wadananso nebyonga bisavanye ne mugawa wayiga naye kati kinneewuunyisa sikando zaalimo experience gyalimu badde nsobira baamaki Granade twaziza nnyo Granade sikando zaalimu z'abaamaki n'oteekayo bu video mbu I still love you audio ebabikola kuba ebifaananyi singa Granade yagenze ku hando ye oteekayo ebifaananyi ng'oli bute shotofop oyambadde ka shoti ekikazi ne kiraba ekifuba kikuyitirawo ti Granade wabadde ogamba ki naye ali muki sonyiwa ali mu nsonyiwa awajje n'omuhoozi muganda wange ebintu bisatu boy abalidde sente baziridde ba service providers nawulidde Alex Mohanji yabadde musirikale yatutte sente mpitirivu because yabadde alina n'okuleeta abayimba Alex kivulanga mama mukwano gwange full figure amuvuma Mohanji yatutte sente mpitirivu okakaza ba service providers omwaka guno bayinza obutaddamu kukola ebyadde ba kamiliyoni bagaggawadde kyora kamiliyoni kati avuma kamiliyoni nga yali abeeguya ku kivulu yavuddeyo ne sente bebe kulu anoonya sente zabadde nyingi kuba kamiliyoni mukwano gwa muganda wa president nnyo we babeera zasigadde mu bbeera ate gwe batamanyi bamuwadde bali bayima pate ya muhoozi bemanyisaako yaabwe ffe twafunye obusamambiro lwaki temwafunye sente ate ffe tuli mu gundi munda mu bategesi kamiliyoni yafunye mukwano gwa Toyota bano ba service providers abasapurayinga simanya ku mmere biki bakazi abasapurayinga abakazi abasapurayinga emmere mwana bimuli tenti bagagga bazibu the issue wasn't money bano bonna mwana nalabye n'abasajja abamanya abovunanyizibwa nga bakola ku security bafuukiddewo basirikali okakaza sente zabadde wali sente zabadde nyingi sente zafulumye kuba waliwo yabadde mugwaba mawulire waliwo ali mu era baasidde eddako ogenda kugiraba ng'eri Uganda yonna kuba baategedde Uncle Toyota yabazibudde amaaso kigenda kuba kati kivulu owulire endongo ng'evuga erugazi ab'ebushayini nabo baakola ishaka nalaba nayo waliye kati bantu bazibusa amaaso buli omu agenda kwetegekera baside yajje n'omuhoozi erugazi baside yajje n'omuhoozi ekalangala baside wao sente zino ati kirimo bibiri there is a political element mu birthday yajje n'omuhoozi nti teyabadde birthday yabadde takuza birthday kyora yajjidde mu kyambalo ky'amagye
CDF yabaddewo salute ne bakuba deputy wa special force yabaddewo mwami enanga yenga yabivuddemu ddalina mu ngoye za bulijjo ali mu kuwuuta supu eri buli kitongole kyabadde represented n'atandika kampeni ya wansi okuzimba obulwaliro oba bubowaholo obuki obuwe butyo najja nga kibuildingire then birthday ekiriwo kati si kikuzimba malwaliro tegateekako mukulembeze kyekyo kibakola obyaba na Uganda oli ku social transformation tuli ku power transition social transformation zimba amalwaliro zimba amasomero simanya abantu bekolemu cooperatives ebyo bya social transformation ng'obukulembeze buteredde si power transition bwe mwawukanira muhooza ali ku power transition ebeera ndala it's a combative eba ku kye tuliko kuwamba ate bibaamu kuzimba bintu n'ebiriwo baba yonoona this is war gwe tulabanga kesi neyingira olutalo ne lugwa ne bateekako omukulembeze ne bazimba ebipya because it's power transition then power transformation bweggwa nga tudda ku social transformation power transition bweggwa everything kibeerawo lwa bukulembeze kasita bubanga buteredde obukulembeze bwe babukankana teri kitambula kati ekiriwo wali obaddeko ku lyato nga bakujja mu lyato eddala okusala eddala that is the most dangerous time oyinza okugwa mu mazzi kye tuliko Uganda eva mu lyato erimu okukwata eddala tuyingira eryato eddala tuli wakati mu mazzi wakati yes omuzungu kyagamba we are in a state of nowhere gye tulimu one nakugamba bonna bewalabye oyo Chameleon Babekulu neba n'abalala tebagenda kusigala kyekimu wano bo beepositioninze nti Chameleon emyaka ayina emeka okuyimba ku mutwala wa Bobi Wine yayonoona music industry kwa politics ne music tobikawula education yeyasookanga waggulu entertainment nga yesemansi kati entertainment yesooka mixed with politics kati Chameleon agenda kusibawo ekivulu afune obukadde 3 bamukyawa mu Uganda tekikyasoboka ali ku power transition kati Chameleon tubula ajja bavuma abamalewo ayina kwekwata ku batambula you are looking for money you are near General Muhoozi you are near Uncle Toyota okyayagala ki oyinza okuva ku Lake Victoria wali amazzi amangi ate ogende ku swamp emyaka gibaleseewo ne Babekulu kati kyaliko sente mu ndongo tekyali kasadi ni kusasira kye kyamulemye yakyalwanagana n'abantu abantu bava mu ndongo endongo esigadde y'abato ba Granade be bakyaliwo they have a future Granade wali omulabye wani ewa president talinyayo ewa Bobi Wine talinyayo the people who are going to stay in music are younger people shiba byayimba okyabiraba shibe yakubanga ennyimba hiti okuva omwaka we gwatandika covid yagwa talinayo na lumu everything omukulembeze kasita abanga avaako buli kintu kigwa economy etagalabye emwanyi byowulira ze malwaliro gerubo wagowulira teri kitambula ngo obukulembeze tebuteredde mu Uganda obukulembeze tebuteredde ba Chameleon kati bali ku transition yes power transition tebakyali ku music chovola banga mu meeting ezatulanga okutegeka nagenda ku cricket oval nenjogera ne Uncle Toyota nasanga o Chameleon ne Babekulu nga bava mu meeting nali nchimye kadi za tata nga webali na bali n'abamaje Babekulu akumibwa military police is still a musician akumibwa military wabamuyimbi you a politician military kuma bannabyabufuzi so bano ba Chameleon babiva mudda era kati Chameleon mwepankire kakkuba nga njolopa nga tewali sawa zino bagende kompola because General Muhoozi has understood buli omukati ali pira lyato litambula kye tuliko bajja nakwetta era eyo Muhoozi project abagirimu begenderezi tolya buli wamu buli omwe ayagala woli ensi bw'eba erwanira obuyinza President Museveni bwe yajja mu 8 million 5 ez'abana Uganda zaafa do you know how many powerful people mu government yobota abafiira mu lutalo gye bayita transition wabaawo ebikyuka wabaawo abafiirwa basudiru bandigenzeeyo sudiru namulabe yuso sudiru yuso mukulu wange hamu yuso businessmen bazze kuyisa bivulu buli omwana onya kifaananyi bali na mulangira ddako abo basitula abo
nti Sudiru agenda mbitali mu makulu. Sudiru can only attend a function because they are not looking for food. Mukulu wange amutanoonya mmere. He can eat anything he wants. The moment you see my brother, I'm on a function, understand, there is power there. Mumudeyo maloji. Mujja kuzuuku komaye mu mwasigala maloji na bivulu. Nakugamba. Abali ewajje no muhozi tulina kirasi z'abantu 3. 1 buli omwana onya bwe yeekwata. Eggwanga liri mu nkyukakyuka. Jeno muhozi yajjidde mu kyambalo ky'amagye. SFC yasazeeko buli wamu. Mama Nabbanja yatudde mu ntebe nga talina musirikale n'omu nga SFC baganye. Era byabaddeko ne mawulire. Nga SFC bakoze Jeno Muhozi yabadde ne bajjeno 9. Nga every special force was represented, police was represented, UPDF 9 generals. Nga bonna bali batusaluti bakuba. Bali mu basi dabo ajira mu kyambalo lwaki yambadde suit. Lwaki yambadde suit. He's in the army uniform. Tuteri amajiga wambi obuyinza. President Museveni entebe yagambye nti Jeno Muhozi yajja okulwanisa corruption nze mbadde patient. Eyo statement yabadde no. Ogimanyi kyetegeeza. Eyo statement ngeva mu President Museveni. His Excellency Kagame najja namugamba nti Genos yamusibiridde tanamugamba Jeno bakuuma mirembe tebawangula ntalo. Genos powerful Genos preserve peace. They don't fight. President Museveni and His Excellency Kagame babere ku mukolo gumu. The last time they met to have a project bajjako president we Konge Kisangani. Don't joke with those two when they meet. The entire East Africa okuva mu Angola mpaka Sudan bewunyiza. Aba babiri abo they are the East African warlords. The Rwanda and Uganda combined armies they removed Mobutu Congo. Kati be bali emabega ga Muhozi. Kubona agamba nti mubadde munjoga mu corruption bayona ontozanyisa corruption statement yeyo aja kuba sibaba malewo obuyinza babo muwadde ye mulangira aliwo bajjeno bonna tebakuza baside waliwo akola eno byakola to show you that the faction was a political. The general came in a good uniform. Buli walaba omusirikale ngali mu kyambalo emirimu gy'abaliko gibajja ggwanga. Bw'osanga omusirikale ngali mu ngoye za bulijjo ne waba brigadier tali ku duty. Boy Kakati olwekyo Faruku ebintu ebigenda maaso mu Uganda mwebaze bonna namulabe ne taatawo ebiriwo olo entalo zonna ziyimirira. Don't think it. Mwami Mirundi Senior ogenda mu State House ne yebuuza ne Andrew Mwenda wali ku mukolo n'abuuza tumwebaze nti ekintu kyangu Kayanja ne bujingo nga yes, bali awo. Di entalo zonna ziyimiridde ketusoke tubale okuteekayo omukulembeze tunaddamu. Ngawe muba n'omwana ewakanga mulwadde temuplayinga sex. Musooka ne mulindamu omwana naawona. Naddala omwana wa measles. Omwana kasita alwala olukusense lutanya tewaba kaboozi. Tewaba kaboozi. Kati tuliko mu Uganda tewali kaboozi. Ebintu byonna biyimiridde. Kuba nalabye ekidaala kyekimu. Ye kati entalo bonga ne Mwenda. Entalo zo. Basudiru buli omu ali ku Jeno ndabiranga ddala. N'aba opposition ekiro ba mu meetings. Ekiseera kye tulimu buli omu ali ku nga Yezu bwe yali agenda abayizera nti oddaddi. Buli omu ali ku Jeno okola ki? Kudda mu lyato ddala. Ondabiranga ddala. Tuli mu kudda mu lyato. Ensi kyerimu. Era abatalina bakita yanti balowooza. We have 3 types of changing the power. We have election. We have a Paris coup. We have a coup. Elections abantu we balonda omukulembeze mukalu. Paris coup omukulembeze wawambibwa through institutions. Nti institutions zonna ogenda zitunuulira nga zijjuddemu baafande Muhozi URA babe yonula babe ettaka nga institutions zonna eziyambako eggwanga okutambula sipiika bonna bali wansi waki ekyo bagiyita Paris coup. Bawambye omukulembeze mu lubiri lwe olubiri luwambe kati kuye mundu force
majene gekuba ate tuli ku level ki paliseku institution mpambe zitereze zonna ziterezeddwa tudda ku mutendera ki kati omutendera oguliko kyekiri President Museveni kye yayogedde nze banne mbadde ndi patient nnyo ku nguzi naye General Muhoozi tajja kubeera. That is a statement of transition. Nga Yesu yagamba mbasindikidde mutabani wange omu bwati gwe nnina abajjako ebibi bye muyina nze nsigaddeyo. President Museveni will go to Rachitula mu State House ye neba moyi okusikira Kenya we byali. Mama Ngina yasigalayo mu State House, mama wa Kinyatta. The Kinyatta family remained in power. Nga moya masasi bwe gavuga mu kibuga Nairobi. Akwata simu n'agikubira mama wa Kinyatta nga wange mama. Amasasi agavuzo ogamanyiko. Era moyi taina kintu kye yakyusa Kenya kya Kinyatta. Uhuru Kinyatta International Airport yasigala. Uhuru Kinyatta University byasigala. Iwe custodian oli mukuumi. Kati wetubuuliza it is the what that gives us the who. What needs to be done. Ekintu ekyo President Museveni yakyogera ku Al Jazeera nite mwakitegera bamubuuza owumuladdi. Na it is the what that gives ebino okukolebwa bye bituwaani anaabikola. Ewo balubu bwefa toyita w'amazzi oyita w'amasanyalaze. Mukazi wo waaba olubuto ate omutwala mu ssabu onoonya medical doctor. Kakati mu Uganda what needs to be done. Security. Uganda is facing security issues. The discussion between President Museveni and His Excellency Kagame temwabadde mu kuzimba ddwaliro, temwabadde mu kuzimba masomero, temwabadde mu kujja bana Uganda mwavu security. East Africa Congo okuyingira East Africa security. Tebazze nti byakusuubula mutusuubule nnyo security first. Economy yeddako tebikuba sama ewatali mirembe tewaba business tebasooka economy. Sudan ngagganye ina amafuta olaba bavuga zivyeit ng'efaanana bweto singa yali stable but ebintu byonna bifa lwa bukulembeze. America ekigifuula super power bukulembeze bwayo, constitution yayo myaka 8 ng'ovaako kimala. Kati babazungu basooka kutereza byabukulembeze. Kati Ukraine ne Russia olutala mafuta tegalinnya ensi yonna. One decision like this can change the entire world. So where there is anarchy, there is no business, there are no schools. Munozani Uganda abana bakaddamu buzi kusoma koni we yaliyo basomanga. Don't joke with security. Kati that security problem needs a general. Kibaliko Field Marshal Sisi Alufata yafuga Egypt. Ba Muhammad Murusi yabalema bali basajja bagezi. So kibateeka kati. Yes. Kati awutudde mu shosho ng'obukulembeze buteredde awuleete ebyamasomero. Ne music wammwe oleete ebyamalwaliro. Mu COVID abantu baafa. Eggwanga lyaggalawo. Abaavu we bafa bibalo statistics. 9 baafudde. COVID n'omukungu omu bwafa Magala bwe yafa we twavira ku airtime w'obupapula Magala nga afudde. Afande Kaweesi we yafa. That's when there were changes in the army. Ne gwe ne bakukubira wali akatayimbwa bukedde yebika omwami bamukubya akatayimbwa kisuubirize wadde ne mukyala we bikomaawo. The chameleons bafunyemu babebe kulu. Chameleon namulabye omusajja nga njogera gyayogera. Yajavuma abannopu abamalewo. Bannange. Ati bamujoga. Bobi Wine yamujoga. Bobi Wine yakola ensobi emu. Abantu bo badde nabo tubalwanisanga. Be babo bosigala nabo. Naye Bobi Wine naye simunenya. Yafuna amaanyi mayitirivu. Natafuna bahandula. Tokusobola kuba buli omu. Kale ba chameleon nabo bakikozesa fitina. Yeah. Anti yali yabayitako. The issue is money. Bobi Wine azina. Gomulaba yegayirira. Yakola magerenga Paris. Abayimbi bonna bajja wuwe. Bano ba chameleon ne bebe kulu kyekibaluma kati bagenda mu balansinga. Kibaliko. Bagala power.
bali ku muhozi era kamiliyoni ojja musanga naye akoze ebibye luli abadde awedde yagambe nze siridana mu bya politics bya mobo meya yawumudde project yagiri wakati yeddabuludde the issue is money kati Bobi Wine kyasigaziza ekintu ekyo ye Katonda yamuyamba ina international recognition tolina kyosobola mukola kati baganda bange bano tebayimbe kusaasira ne biga tategeera bulungi onansonyiwa ko soli mbwerutu ebintu byonna byayogera it is his choice to support an element is your choice. Stop making choices no matter no take a responsibility ku bantu. It's not a coercive party telling a communist party in China. We have multi-party politics. You can choose to support NOP, you can choose to support FDC. Big guy yagenda mwena ali mungaluza agenda funa yo sente. Bali abasajja bahima. Obayingira mu wasomachi, oli mwana wani. Olaba naffe batukuba. Who is the big guy? He went into something byatategeera. He's suffering from diminishing returns. Yeah? Ngabo okwata business doji investingamu aja kukaba olome ye yakola choice embi abana Uganda bali bamuwagira abisuddewo yetadde kuba basajja mivule agenza ayimbide NRM inogende nga sete ziri kwa account bali te babanjika kati anko Toyota bagenda mmojjawa twamulabye ku mukolo okutubuuzaako kubanga mukolo omukolo buli omwaka obuuza bwe kugwa esimu yavuddeko akubira bayagala yasigadde nga abanja ku birthday ya Gino ezo jazibanja government ndako bwe teeka mwolabe he made a mistake. It was his choice to support NRM. Choice ya reto jifula. Yes, tojifuula nti ate kizibu ky'abantu kya ggwanga lyonna kati tumuyambe tutya. He's the one who sat down, big guy. Nasulawo kaliya ye abayimbi abamu tebasigala abamu tebasigala ewa Bobi Wine. You fake they didn't see that there was money there. But twaberanga ku ssomero ng'ozuukuka ekiro saawa 9 mbogenze kusoma banno beebase ogenda otuuka nga te bo kye bali bakusose. Never think you are the only one who is awake. Kati big guy balowooza oyina okuyingiramu NRM nga wasoma. Oyino yingira mwenale munga wino omugongo kye tuyita ba Godfather nti ze mirundi ne bwenvuma abantu ku media wano manyi gwe njo kubira mugambe nti owange ninagwe navumye naye mungambire it was a slip of a tongue fe tuyina ba negotiate mabega NRM eyo giraba bwova ku kyoliko nogamba nti bakuyise mbwova ku byoliko wedde. We are 45 million Ugandans. How many people does President Museveni see every day? When you get a meeting in the State House, I never see. Who tells you that Guava singa bonna? Who tells you that you are entitled to something? That is medieval thinking that I have entitlement over money. The moment I enter the NRM, I should be given this. Entitlement of Uganda Ibajin. If the Bahimas, some of them are still poor, what about you? Abavuka bakabisana kicho. Buli munyankola ina sente. Ola ko myaka 37 bebali mu buyinza neri yabavu golo big guy. Ola bana ababa abamu tebazirina. Kati gwe. Era baseka. The Westerners laugh nga balaba ba big guy. Inte abana abali because General Muhozi amajege sefusaga mukoma abamba relative be bayimirira okubala sawa 2 ayimiridde gotudde oyagala bisatu goyagala bisatu nga relative wa General Muhozi amukoma yabadde ayimiridde toba toina kyogamba baseka maze abayima bakwano bange baseka yagamba omutemuli tebayina mpeke ne kusasira naye teyayimbye anti mama kusasira namugamba ekimukubye abamukuba bali munda senior advisor wa Museveni singa ina teboye yalabikiddewa kitigiri tibakwagala abakuba bali munda omanyize mama kusasira simunenya like all women abakazi we bafuna amanyi ne mama kadaga babe mugambanga tiyakozesanga amanyi mangi
women when they get power bavuma buli omu excitement the president's advisor kivulu kyange bakigadde but you are losing nga bamuyitawa samulabye mama oba yeye yagaana but they didn't call her. Kati gwa advisor mu ggwanga ki advisor wa Museveni ate kivuludde pisa akigadde omanyi baita advisor w'omukulembeze advisor w'omukulembeze kivulu kya Kasarani kusasa kikuumwa amagye oli presidential advisor oba ne hotline butalevu mu State House advisor w'omukulembeze gwe genda wane Kenya Tanzania chama cha mapinduzi advisor ne bamugana okujja ku birthday ava kulinnyawo bandi mukubye munda biddawa bino ekyalugogo kyabadde kya Uncle Toyota nenga ne Uncle Bala musanga kakiiko yakoze eki nenga nalabye Uncle Toyota yateekeza over ebintu bino gye binaggwera three things are going to happen. People are going to be disappointed abasinga obungi ka project ina banyiniyo bye byali aginnadduli ebyendagano z'omukasaka abayekere osanze batambula nawe nojo bayingiremu tomanya basookeddewa tegete nti president Museveni asobola okusonyiwa Kayihura Jeno Kayihura naye atalina batasobola kusonyiwa because amutunamu element ya struggle yatandika. Secondly abamu bajja kwavuwala waliwo abajja okwavuwala waliwo abajja okufunamu abagamba amaziga g'ente lyessanyu lya malembo yembwa anti ente baba bagitta yenga embwa esanyuka tyanyenda kulya ku magumba kati mnewe bibe ebyensi inenze njagala mu bakazi sente tebajja kuzimpa sente teri mumpa nange ani abadde mu mmere bamukuba nawulira mbu tebamuwa mpozi nga bakyusa ubulu nawulira oba yeya nze nawulirako kubanga ku cricket oval naliyo nga waliwo abamusongamu engalo kasibi yangu ate bajjo naye teyalinnayo bajjo ye businessman teyalinnayo nabadde mayi yalese sound bagamba mbu wanopo mzee ya Bitex ate bajjo talabika bajjo ye businessman talina kibiina mutumiddeko nyanko bajjo ichuli yabaddeyo isiba yabaddeyo twasooka kwekalakaasa ki twasooka ne isima tubavume nga tebatuwadde sente badi bulaka naye namulabye yeetega sente zamugwako pulira mbu atayagala muhozi yakola buli kimu namusanga ku cricket over ekiro nemulabye ayogerayo anti yeetega naye anoonya basajja balina maanyi kati ensi yaggwamu bulaka ku sente ze yalina singa aliwe naye kati omusanga kiro saa 6 ali mu banene namusanga ku cricket over ekiro ku bbalaawo abanene we baali ng'abalimu abatudde wakati akola ki yeetega mwaka gwakwetega ensi transition eno nga teyina gwejja kuleka waka era abakyali ewaka mbasaasira abasinga obungi abakazi abagenda bali banoonye basajja b'amaanyi ebyaddala buli omu yeetega when the future is uncertain kiri mu Uganda buli omu tamanyi future ye buli omu tamanyi kyekinaddirira obote yakyogera bambuza lwaki bakuwambi naye nobody is long enough to see the future teri muntu muwanvu nobody is tall enough sorry teri muntu muwanvu kimala alaba biseera biki you prepare but God is the final preparation God is the final preparation oyinza okupreparinga ne preparation ezisembayo God is so bigayo mubaka ki tumalirize bigayo akole ekintu kimu go away from the media look for concerned parties because kati bakuyamba abasajja ba Chameleone bagenda okugenda mu kintu Chameleone atula ku meza n'abagaininga kati gwe biga yamanyi togayina gende wa bebe kulu amuyambi omanyi bamanyira abo babigayi ayinza gasijja gendayo mu bulamu bw'ensi eno kkiriza ndi kati abayina amaanyi baki balala kati mwamukozesa bukozesa omusajja every work you do must have a receipt ayina contract amanyi abantu abataasoma abo beewa emirimu he deployed himself because the employment you must have a contract you must have a receipt kuona abanjiza ayina receipt yaki yava ku secretariat nga bamuwandiise kuki nti nyenda kukola mulimo guno bwe guti kati byoba omubuuza ng'eyasoma job description
abasoma nyenda kukola saawa bweziti supervisor wange yono era nkoma wanabina oba ye deploying yali akola voluntarism agende mbabebe kulu bamuyambe